Mu kiwandiiko kyabwe kye baakwanga omukubiza w'ekikolo eggwanga olukulu mulimu ensonga 17. Mulimu okussaawo akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde era akatalina kyekubiira. Baagala wabeewo okwawula wakati wa gavumenti n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Wabeewo obwerufu mu kulonda abakubiriza okulonda, ssaako okugaana poliisi n'amagye okwetaba mu kulonda n'ensonga endala nnyingi. Ebiteeso bino tebivudde mu ntuuse kinnoomu, bivudde mu Bannayuganda bonna. Ebibiina ebitakabanira eddembe ly'obuntu byagala omukubiza w'ekkiiko ly'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga ayangulizeeko okussa mu nkola enkyuukakyuuka mu by'okulonda. Naye sipiika alina okukola mulimu gwe nga sipiika abe mu kusaaga. Bino si bya kusaaga, bya Bannayuganda. Bino ebitasibwa mu nkola, ebibiina bino byagala otondebwewo gavumenti ekiseera okutuusa ng'ennongoosa mu bw'okulonda ng'essiddwa mu nkola. Twandisabye nti awo nno tuteekewo gavumenti ey'ekiseera eneesobola okutunula mu mateeka gano, kubanga waliwo amateeka mangi nnyo Abannayuganda ge bandyagadde okulaba mu gavumenti nga tebannaba kutuuka ku kulonda. Ye abaffe bino bisooka okutuukirizibwa. Tetulina kweraliikirira kwonna. Ffe kye tumanyi nti lino ly'eddoboozi ly'Abannayuganda bonna, nze naawe. Wabula ebibiina ebirwanirira eddembe ly'obuntu bakanyiza ebigambibwa nti bino byonna babikola kulaba nga bakola embalirira ku nsimbi ze bafuna okuva ebweru w'eggwanga. Ekyo si kituufu era twagala kivumirira nnyo, kubanga twandigambye tetusobola kulekeraawo kulaba bintu nga tebitambula bulungi naye ne tusirika. Nga wasigadde emyezi 15 gyokka ng'okulonda okubindabinda kubeewo tekimanyiddwa oba gavumenti ebisabiddwa eneebissa mu nkola. Shimim Batalwo, WSTV.